Kimenya mateeka omuntu okwesenza mu ntobazi nga talina lukusa kuva mu kitongole kivunaanyizibwa kukuuma obutonde bw'ensi. Wabula kyennyamiza okulaba ng'omuwendo gw'abeesenza mu ntobazi ate gulinnya bulinnya buli olukya. Embeera eno yewaliriza abaminisita b'eby'ettaka n'akakiiko akavunaanyizibwa ku kulwanyisa obulyake mu maka g'obwa pulezidenti aka Anti-Corruption Unity okutandika okunoonyereza ku ngeri abantu gye bagenda basensera entobazi okuzimalirawo ddala. The Constitution and indeed other tenant laws prohibit settlement and ownership of wetlands and forests. How did these people manage to settle in the wetlands without any check? Bagamba nti olutobazi lwa Kinnawattaka lutuddeko ebyalo eby'enjawulo nga luliko abantu abasuba 1,000 wabula nga abantu 5 ku buli 100 balina ebyapa mu lutobazi, ekintu ekyewuunyisa. Alipoota eno ezudde nga bwe waliwo okukontana mu bitongole bya gavumenti ebivunaanyizibwa ku kulondoola n'okukuuma obutonde bw'ensi nga abamu ku beesenza mu ntobazi bajuliza nti abannema be babakkiriza. Areas claiming to be customary owners, investors who are setting up factories in swamps, leaders who are conniving with land grabbers. Why can't you mention them? Minisita w'eby'ettaka Judith Nabakooba bw'abadde ayanjula alipoota eno ategeeza nga bagenda okunoonyereza ku bakozi ba minisitule y'eby'ettaka abagaya ebyapa mu ntobazi bakolweko. I think we need to investigate and also include that in our report. Who is responsible for issuing titles in wetlands where the procedures followed? We need to look at that and probably name and shame, if need be, prosecute those who were behind. Abantu bano abagamba nti bagula ndooza oba bagula kuba naawe abeekolamu omulimu n'agamba wano wange naye ffe kye tumanyi wano terina alinawo ekyapa nti gavumenti yakimuwa, teri alinawo minisitule terina alinawo olukusa nti oba gavumenti oba nema yamuwa olukusa okubeerawo, teri lwakuba singa weebali singa balifuna ne bagamba nze ndinaki empapula gavumenti yampaawo naye up to now teri kwe baawaawo. Kati kitegeeza nti teri kusasula, teri kuyirira muntu lwakuba beesengawo mu bukyapa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.